TV tuzze twogera ku ngeri Bakadaama gye bajja e Buwarabu, process yaabwe y'okutandikira Uganda, babanoonya batya, amaanyi kampani ziteekamu nga babanoonya, ne babaleeta ne babatraininga ne babaleeta e Buwarabu, n'amaanyi amatono oba amaanyi era zigateekamu nga batuuse e Buwarabu. Olwaleero tugenda funa omukisa twogereko oba Ssekadaama ono agenda kubeera ng'alambulula ku nsonga ya kampani ezireeta abaana oba ezibajja e Uganda. Process ki ebeera etya? Lwaki abaana abamu bagamba nti kampani yandeeta naye tenfuddeeko, kampani yandeeta naye bwe natuuka eno saafuna kampani, oba bwe natuuka sirina gwe nadiringa naye ate nadiringa Namuwarabu eyanzijja ku kisaawe. Ensonga eno Bakadaama abasinga bagyogeddeko nti okubonaabona kw'Abakadaama kutandikira ku kampani. Naye twagala tumanye kampani zonna ezimu oba mulimu kampani nga zo omuntu oyinza obutabonaabona nga bayinza okureactinga. Waliwo kampani nja baleetera puroguramu egenda kubeera yaalwo, waliwo omuwala yaŋŋambye nti kampani ye yamuyamba era bwe yafuna obuzibu baabaaninga ne boosi we obutaddamu kufuna Kadaama okumala emyaka 3. So waliwo engeri abantu gye bajjamu. Nze kye mmanyi nti kampani zirina okubeera nga zifa ku muntu mu bulungi ne mu bubi. Omuntu bw'oba omujja e Uganda ng'ozze omuwa omulimu, omuwa omulimu e Buwarabu, gezaako okulaba ng'ofolowinga buli kimu. Nalisabye nti omuntu osobola okufolowinga noga nti oba buli mwezi oba buli myezi 2 oba buli myezi 3 tujja genda nga tuyite ku Bakadaama baffe be twagaba mu mayumba, tuyiteyo tutuukireyo ddala nga tetukubye masimu, tulabe embeera gye balimu eri etya. Kuba tukirize tugaane kampani zino wadde oluusi zikola ensobi naye ate tuzeetaaga okubeera nga tuziyitiramu. Kuba ffe wano Kadaama TV bw'otukubira ekisookera ddala tugamba wakubiddeko ku kampani eyakuleeta, kyekisookera ddala. Naye buli muntu alina engeri gy'alabamu ebintu bye. Ngenda kukuba Ssekadaama ono akunnyonnyole ye nga ye kiki ky'alaba mu bintu bino ebya kampani nti ekuleese era kijja kitya Kadaama oba Bakadaama abamu ogamba nti babonaabona mu nsi z'Abawarabu. Halo Ssebo, oli Kadaama TV? Namusizza nnyo mukama wange. Kaakati njagala kwogera ku mbeera eriwo ku baana abali mu biyumba naddala mu nsi z'Abawarabu. Njagala kubaako kye mbawabulamu ate ndeko ne kyentangaza oba oliawo kubanga nange era naye ndi eno nkola ndi mu Bawarabu. Kisookera ddala balina ke basaasira nnyo embeera gye bayitamu kubanga atasobola kukitegeera be baba badda ku mativi e Uganda bakudaala ne bakikinala ne batabaako na ndowooza gye bakola ki kibalowooleza nga solution kubaako we batuuka abaana bano kuyambibwa. Naye buli avaayo n'avaayo n'akomplaininga ayogera byayogedde. Naye mu bufunze bannyinange nsaba bannange bannayuganda bonna bwe banaggulawo ekisaawe abaddamu okujja okola mu nsi ez'Abawarabu mufube nnyo okulaba nga muyitira mu kampani oba okitegeera. Eno waliyo abaana abali eno abasinga obungi nga tebayita mu kampani oba okitegeera. Bwe yali fuba nnyo okulaba nga bw'oba mu kampani e Uganda ogenda kutuukira mu kampani ng'oze mu nsi z'Obuwarabu okukola. Nsi yonna Dubai, Saudi, Jordan, wane wasigadde oba okitegeera. Kakati obuzibu bwe tufuna e Uganda kampani ezisinga obungi ezimu bwe zireeta abaana bava e Uganda nga bajjidde mu kampani bo ne balowooza nti kiwedde tuyitidde mu kampani. Naye ate babatuusa abamu babatuusa ku bisaawe we baawukanira oba okitegeera. Baawukanira ku bisaawe ne bano ababa babaguze ba sponsors baabwe babanona ku bisaawe. So nga ate abamu abayitira mu mbeera entuufu bava e Uganda mu kampani ne batuuka ne bajja mu nsi zino ne batuukira era mu kampani. Kati ate sponsor najja n'amunona mu kampani oba okategeera akantu ako. Kati bannaffe bano abamu bano bannyinaffe abamu
abava Uganda mu kampani ezimu n'owulira balaaja n'abamu twatya mu kampani gundi abantu ne banenya nti kampani embi mulimu kampani ezimu eziriwo okutunda obutunzi nga kasooka Uganda n'ova ku kisaawe kye Uganda eky'Entebbe kasootuka mu mawanga g'Abawarabu nga sponsor akunona ku kisaawe baba bakutunze dda ekintu ekitali kituufu so nga omutendera gwandibadde nti ova mu kampani ey'e Uganda n'otuuka n'ojja mu kampani ey'ensijo z'okoleramu n'otuukira mu kampani sponsor n'ajja n'akunonaawo kakati embeera ejjeetya nti omwana ono atatuukidde mu kampani mu nsi zino ez'Abawarabu bwe bapiikingidde ku kisaawe bw'agenda n'akola mu kiyumba jjukira baba bamuguze kati Abawarabu nga baba bamanyi nti kibali mu musaayi bakugula bakimanyi nti gwe oli muddu waabwe kati omwana singa mulimu abamu abafuna emikisa ne babeera successful naye mulimu abasinga obungi ku 10 ndowooza 70% abatatuukidde mu kampani ezimu nsi zino ez'Abawarabu be banoonya obunonyi ku bisaawe bayita mu kunyigirizibwa ne bamutuntuza n'atuuka ekiseera ne yeekyawa jjukira bw'otuuka abamu bakuggyako pasipoti ne ikamba gye babakolere ne bagisigaza kati omwana najja afuna amagezi mu baana banne omwana n'adduka mu kiyumba oba okitegeera bw'adduka mu kiyumba ajjukira adduka talina ndagamuntu adduka talina pasipoti n'adduka ku kkubo poliisi bw'eba etambula abamu n'emukwata oba okitegeera poliisi bwe bakwata be bamu beekuŋŋanya n'eteeka eyo baba badduka mu biyumba baali bakola naye ne baddukayo mu biyumba oba okitegeera kati be bannyinaffe abamu bwe tulaba wanene abasinga okukola ki abasinga abali mu kukaaba bayita mu mbeera emi naye nga kiva ku ki kiva ku companies Uganda strict kuva Uganda company butakola na company ate era on the other hand era mulimu n'abajja ne batuukira mu makampanies agamu oba okitegeera kati advantage eriwo nti bw'otuukira mu kampani oba mu kampani Uganda n'otuukira mu kampani musiza Buwarabu advantage ebeerawo nti bwe bakufunira sponsor ng'akunonye mu kampani eno mu Buwarabu sponsor singa abeera akuyisa bubi obeera ne contact eya kampani era obakubya n'obagamba mpisiba bubi sigenda you see working oba okitegeera okukola n'okuvaako ne bakubira sponsor n'akuzeewo ku kampani ne bakugaba ewalala era bw'ogenda ewalala olaba ekirungi ekiri mu kampani ku kampani era bw'ogenda ewalala naye ne bakuyisa bubi era ng'okubira kampani zo tezikoowa eno nze nina eno bannyinange bangi bengezezzaako kuba nga nkwasaganya nabo naye nga bayita mu mbeera y'emu ne bamugaba mu biyumba 4 naye nga kikiba bamugaba mu biyumba 4 nti bulijjo baba agenze wabaayo embeera etali nnungi oli n'agaana okukyusaamu nga bamunona nga bamugyeyo nga bamutwala ewalala kale n'olw'ensonga ezo njagadde okutegeeza muganda wange nti embeera eyo etera nnyo okutuukayo naddala ebiseera ebisinga bannyinaffe abayitira mu kampani kuva e Uganda ne bajja eno ne babagabira ku airport ate era n'abamu ababa batuuse ne babagabira mu kampani ne bafuna ne bayita mu mbeera etali nnungi bannaabwe ne babawa amagezi ne babagamba eyo mu kiyumba sente zebagaba zibeera ntono oba okitegeera bakuwa mmeka nti bampa lwenda nti olaba ffe abeekozesa ffe twadduka dda mu biyumba ebyabakama baffe kati twekozesa tukola mulimu guno ne guli omwezi guggwako oguba gulamye ng'olinayo 2,250 oba 3,000 ati bw'abalaabalamu n'agamba ninda ki kantoloke naye neerabira consequences ezinaava mu kutoloka otoloka tolina passport tolina ikama oba okitegeera bw'olwala tolina w'otandikira kufuna bujjanjabi eno pharmacy zeeno ezisinga obungi zonna tebakugwa ddagala nga musawo tamaze kuli prescribinga ate nga tusobola agenda wa musawo nga tolina ikama oba otegeera embeera eyo kale n'olw'ensonga ezo nsaba nnyo bannaye abavuma abaana bano tuvume nga tulekamuuko ebintu ebisinga obungi naffe bijja tetumanya okunyigirizibwa okungi kwe tuyitamu nga tuli e Uganda mu mbeera temutugamba mbuno simanyi gavumenti simanyi ogikaabira enkuyambe gavumenti tenyamba tetuyita ku kisaawe tuyita ku kisaawe nga tujja kisaawe ani akikontrolinga si gavumenti naye olw'okuba nti baagala ssente baagala omusimbi babawa ssente ne bakkiriza buli kimu ate batuuka eno abaana babakaabira ate ne beefuula okuba nti bo tebakimanyaako nga bajja bayitawo ensala ani azikuuma tunenye nga tulekamu oba okitegeera kakati n'olw'ensonga ezo njagadde okutegeeza ebigambo ebyo obeere ng'obimanya bw'oba ofunyemu ky'ofunamu ate ogezeko kikiyalinga n'abasigadde batangaaze twesubavume nga tulekamuuko naye ate n'abaana bannyinaffe nabo beebeereremu balemenga kuddukanga mu biyumba ebiseera ebisinga mulimu abaddukamu olwajjasinde nga tibamubonyaabonyeza naye ng'awulidde nti eri wabweru abeekozesa bafuna akasente kangi oba okitegeera mubamu abadduka oluusi nga tebalina budduukiriro
teyagira mu kampani kuba singa aba yagira mu kampani okuba mu kampani ne bakuzaayo ne bakuwa sponsor omulala eno offices tezikoowa zo zikukyusiza naye abo abatalina offices eno we batandikira kukuba masimu ne bafuna ebizibu ebyo ebiseera ebisinga n'abalina offices eno abaatuukayo ne bava mu biyumba olw'okuba nti olw'essente entono atuuka ekiseera ng'atya n'okuba essimu mu office kubanga jjukira gye baamugaba yaddukayo buddusi teyakolayo nati okuba mu office kale ezo embeera ezo ze bayitamu era nsaba Mukama Katonda abasaasire bafune obudduukiriro buli omu asobole okudda ewaabwe mu bulungi Mukama akuume